n'olukiiko olujja olukulemberwa Kkojjange ow'Engabi. Mukimanyi enkola yange saagalira ddala ba byekwaso. Bw'oba wano waliwo byekwaso tonyiiga, ffe ab'omutima n'odituuma tulituuma. Omukulembeze tabaako kyeyekwasa, omukulembeze ayiiya buyiiya navuunuka ekyo ekiba kimusoomooza. Era bagamba nti omukulembeze bw'obanga oli awo oyagala birungi byereere, bakyogera nnyo mu Luzungu. Genda otunde buno bwa ice cream, kuba buli ice cream avaayo amwenya, buli amugula avaayo amwenya. Omukulembeze obaako ebikambwe byojja nabyo nga bye batugambye minisita by'abayisaamu ne tubaako we tutuuka. Ndi wa mukisa muyitirivu, mutabani wange yabadde akulembedde, kakati Kkojjange yakulembera. Mwenna mbaaniriza abasinga abali muli ku misomo, mbasaba mutwale emisomo egyo nga mikulu, kubanga ku myaka gye mulina ebitabo ky'ekintu ekikulu, kintu ekikulu. Bwe kiba kiseera kya kusoma nga mmwe kye mulimu, ate ne kituuka ku ggwe afunye omukisa okubeera mu ttendekero, ekiseera kijja kutuuka ogambe nti singa namanya. Ennaku zino waliwo ebbula ly'emirimu ppitirivu, era abavubuka libamazeemu amaanyi. Era ennaku ezo nawulira agamba, nali ku terefayina ne baleeta omuvubuka nga balina bye bamugamba, bamubuuza oba asoma, n'agamba talaba kimutawaanya na bitabo, nti kubanga muganda we yamusooka okutikkirwa tafunanga mulimu. Namulaba bwe nti n'amaaso gange ne mmuwulira n'amatu gange. Naye omuganda agamba nti bweyinda si bwetonnya. Embeera etiisa tebeerera, embeera ekyuka. Ate era mirundi mingi tugamba nti omukisa gujjira yeetegese. Kakati bwe wanaaba wonebeka n'abaakakisa kamu nga baagala ayina digiri, ayina diploma, ayina ebbaluwa nga gwe tobirina, ng'onoosigala mu bbanga. N'okugamba tugamba nti omukisa mpewo, teguzibirwa kkubo. Bambagano noga nti omukisa nkugunyi, ne bw'ogituulira tefa. Mbibagambye byonna mutegeere mwe abavubuka nti olina okukola ekisaanidde mu mbeera eyo mweri, kati muli mu bitabo oba emirimu gye giri oba tegiriyo, gwe soma tulirabireeyo. Baka oyinza okusala omugga nga tonnatuukako okugutuukako, omala gutuukako. Kati ebyokunoonya emirimu tonnabituukako, ate weeraliikirira byakunoonya mirimu. Kati weeraliikirira ebitabo. Mubeere bannamateeka nga Isaac Ssemakadde. Singa yasigala ewaabwe Bukomansimbi ani yandimutegedde somo. Era bwe nali ntongoza Hannington Seremba, Kabaka baawe emirimu baba baasoma. Baba no Babeka Ssejjengo singa teyayitako mu ssomero, singa ali waabwe Butambala eyo, naye asobola okubaayo, naye kaakati asobola okuba e Butambala ate n'aba ne mu Masengere, yenjawulo. Naye n'ebifo ebirala watali wano baagala baasoma. Kati oba emirimu gibula abaasoma, ate gwe ataalinaawo katabo konna. Mukawulidde ako? Ayasoma naye gimubula. Kati ate olw'ggwe onookola mirimu ki? Nina omuntu gwe mmanyi alina kampuni ekola ebyokulabirira empya, okusimbamu omuddo, okusimbamu ebimuli, okubirabirira. Naye nga yeetaaga omuntu eyasoma ebintu bino ku ddaala erya digiri gwakozesa.
abantu bemulaba abalina ku ssente bagende bakola empya zaabwe ne bazimalirako obulindo bwa ssente nga basimbamu ebimuli. Simanyi oba mukimanyi. Oli asobola okukozesa obukadde 10, 15, 20 n'okusukkawo akola bukozi bimuli mu lujja, naye nga omuntu gwe yeetaaga yabisoma ku ddaala erya digiri agenda n'alabirira ebimuli. Kati gwoyinza okulaba abalima ebimuli noddamu ebyo n'omwoyo ku bitabo byammwe. The President wa Law Society bulijjo simanyi nti munnabuddu yeetaaga obufuzi obutambulira mu mateeka. Eddembe eryobe bange tewali alikuwa ozaalibwa nalyo, naye waliwo n'eribaweebwa mu ssemateeka. Oyinza okugamba nti eryo ddembe libaweebwa mu biwandiiko ekikulu. Ate era twetaaga obulungamu obw'omulimu gwa bannamateeka. Bannamateeka we bali abawera wano, twetaaga obulungamu nga mukola emirimu, kubanga amateeka oyinza okugayita omuyungirano gw'emirimu gyonna. Omusawo ateeka okujjanjaba abantu ng'agoberera amateeka ag'ekisawo, naye nago gataputwa munnamateeka. Ne bw'obeera yinginiya oteeka okukola ebintu bya masannyalaze mu mateeka g'oteekeddwa okugobera, nabyo bitaputwa bannamateeka. Bwe batuyita abayigirize temukwatibwa kujja ensonga weeziri. Awo nno ssebo omulimu munene, naye ndowooza wazze weetegese totuyiwa. N'agamba nti byatandika mu G9, naye si bwe kiri. Byatandika mu G5. Ebibiina ebigatta abayizi Abaganda weewaawo mu budde obwo tebaabiyitanga Nkoba za Mbogo. Era e Makerere bwe twatuuka emyaka 5 mu 5 tusemberera okwefuga, abavubuka ba Buganda Enkwatangabo, Paulo Kawanga Ssemwogerere, John Sebaana Kizito be bamu ku basaale mu biina ebigatta abavubuka Abaganda mu ssettendekero e Makerere. Era nene okulaba nti Buganda teriibwako byayo nga twefuze. Tulina omugabo munene mu Uganda tenga abantu ba Buganda, omugabo munene nnyo. Era ntera okukigamba abantu, singa kampuni oba oliawo Buganda yesinzamu emigabo, era kyetuva tuyimba oluyimba lwa Uganda ku mikolo gyaffe egya Buganda. Kuba bw'okola kampuni, bannamateeka bali wano bangi, bayita n'olukiiko lwa bonna bannyini migabo buli mwaka balabe emirimu bwe gitambuzibwa mu kampuni. Kaakati Buganda erina omugabo munene mu Uganda, era mu abavubuka mulina okugulwanirira tugulye. Mu myaka egy'enkaaga era ebibiina bino byali by'amaanyi, byalimu abavubuka Enkwatangabo nga Godfrey Kaya Kavuma, mumumanyi yali omumyuka wa Katikkiro wano, nga Suleiman Kigundu, abantu bamumanyira nnyo mu bbanka, nga Francis Batte Mukasa, oyo yakulirako n'essomero lya Makerere College. Baali b'amaanyi ekyenkanidde awo nti basobola n'okwekolamu omulimu. Abavubuka nga bali mu University e Makerere ne baweereza Francis Batte Mukasa e Bungereza mu kutereka enjole ya Ssekabaka Muteesa omulundi ogwasooka mu 1969. Kaakati we tutuukira ku G9, kuba kakati awo mu G6 Obwakabaka babuweze, tebaagala kuwulira kigambo Buganda. Ate nga ffe twabatuusa, omanyi bw'owonyegere. Ebibiina byaddamu e Makerere, naye tibyatandikira na Makerere ekyamazima, byatandikira Kyambogo, baana ba Kintu. Fred Kamya waali atunda mpapula, be bamu ku batandisi, ne kyana kya Mbogo oba kyana kya waliwo Fred Kamya munne baali bamuyita oba kyana kyango, be baatandika. Kaakati bano bannaffe Michael Kawoya Mwebe, Robert Kasozi, Kyewalabye Male,
Danstan Mukiibi bo bali Makerere ba Abedi Bwani kono gwe mulabo mbaka wa parliament Dr. Baba Saulo Katumba n'abalala n'owekitiibwa Waggwansibirwa yabirimu ne bavaayo mu nkoba za Mbogo kati Makerere nga bw'atera okukola n'abanga ayagala okubuutikira bano abalala. Ku lumundi guno omanyi mu biseera ebyo ebyekyenda olutalo luwedde abantu boogera ku Bwakabaka abalala bagamba ebyabakabaka byabakadde ebyobwakabaka byabannakyalo tebamanyi na Luzungu. Abavubuka ne bavaayo kubanga omuntu watuukira oba ekyambogo oba Nakawa aba KIU oba wa Makerere aba tosobola muyita nti no mukadde tosobola namuga ntamanyi Lungereza ne bavaayo babalage ja efe gye tuli bayigirize ate tuli bavubuka tetuli bakadde. Era mu budde obwo bakubanga obugologosi mu mawulire nga boogera ku nsonga za Buganda baleta akasajja kayina nnyindo nnene okwenkana Bulange kambadde Lugabire kuliko ekigere ekyannasu kinene nnyo bwe kiti n'ekanzu yo nange eyulise. Abaganda bwe batyo bwe bafaanana bajje bayiteko mu byalo balaba abalimi emmwanyi bwe banyirira. Naye ke kafaananyi ke baakozesanga kati nkoba za Mbogo nejja okusangulawo ekyo. Era Obwakabaka ne butikkirwa abankoba za Mbogo mu budde obwo abaali mu matendekero Makerere Nakawa Kyambogo baakola n'emirimu mu matikkiro Naggalabi be baatuuzanga abagenyi abaliwo nga Ssaabasajja Kabaka amaze okutikkirwa. Era nga Kojjange Lubyayi bw'ayogedde tubasuubira okutegeera n'okutembeeta Ssemasonga 5 okuzinnyikira ne Uganda yonna ezimatire. Ekyamazima okuzitegeera kijja kutebenkeza Uganda, nze sirina kuwannaanya kwonna. Era temukkiririza ddala muntu yenna kubajja ku mulamwa. Mpulira abavubuka aba Buganda ennaku zino abamu si bangi naye gye bali abatayagala kukola naye nga baagala ebirungi. Abamu bakola naye si bagumiikiriza, baagala kugaggawala mu nnaku. Babaako gye bagenda mpulirayo bakyala eno bakyala eri bagenze kusabiriza. Bwe batuuka eyo ne babajja ku mulamwa anti munnange asasulira omulebe si alonda akayimba kanaayimba nakusasudde gwe mulebe ne bwe gamba nti yimba nti Omuganda omulungi aba mufu toluyimbe mbawulira temubeeranga abo munywerera timutuswaza n'akatono. Kasita munakolawo ekitiibwa Sserwanga byabagamba jirya teri muntu akola n'amaanyi ge gonna n'atafuna byalya tekisoboka n'akatono. Gerero yenna akoma eri mubire abalala bo tebandyagadde kuwanvuwa. Wekola bukozi tokkiriza kukujja ku mulamwa nga bakuwadde tegamala nnyonta tewali agenda kukuwa byabugagga ne bikuwonya obwetaavu bw'olina. Ekintu kyokka ekikuwa obumativu kintu kyolidde kivudde mu ntuuyo zo. Njagala muwandiise bannakibiina bangi. Adrian Lubyayi kakasa nti ebibiina bino ebyenjawulo mu matendekero biwandiisa bannakibiina. Waliwo abajja baleete mbalage ebyomulembe kiki kye bategeeza kyekyo kwogera Lungereza. Kiki kye bategeeza mu mulembe oba kuliisa buwuma oba kumanya by'Abazungu. Biina byammwe weddira ngo weddira ŋŋaali weddira Nyange ebiina ebibakumaakuma ogenda kwejjako erinnya
ne bwe mbadde Bungereza nabuuzizza abavubuka nti lwaki gwe Nakatudde si gwe Smith ng'ate baakuzaalira eri n'oluzungu olwogera nga bali bagundi abalangira baayo kubanga oyika ensibuko aboogera ebyo nti okubeera mu bibiina obeera olokooba bwawansi bo bennyini be bali emabega kubanga bini tebabimanyi naye muwandiise bannakibiina bangi tutambulire wamu abasomedde ekisubi abasomedde ebuddo Namagunga Gayaza Namiryango bonna abo mubakokoteyo mubaleete mwejje lya Kabaka ezibizi ate Omuganda agamba nti nejje lya Kabaka teriggwa mabega era n'abaana ba Kintu tebaggwerawo ddala mubuwulira obuntu obwo bujjudde sukaali bwe munaabukwata bujja kubawa amaanyi okutambuza ensonga zino ze muliko okujjamu abavubuka okutya n'okutegeera emikisa egibiseemu wajjawo enkola eno ey'okwagala okusabiriza nakuwa abantu obubaasa n'obuntuntu enkola eyo buli muvubuka waali ayagala bamuwe tayagala kubuulirayo ekyakoze okimuweeko amagezi ayagala omuwe keweerimidde kakira mbegeraako baabagamba nti ombegeraako oba osaba bamutegeeza nti Kabaka omulembe gwe yaguwa abavubuka mu 2020 mu Augusito waliwo eyayogedde omwaka omulala mu 2020 ng'ayagala abavubuka bategeere obuvunaanyizibwa bwe balina obw'okuzimba eggwanga nga bakyali bato era enteekateeka bw'eneetuuka mu Bankobazambogo mugyettanire eruubirira kubajjamu kwenyuma n'okutegeera emikisa egibeetoolodde. Nsanyukidde nnyo enkola eyatuumiddwa ettu lya Nkobazambogo. Amaanyi gye bagajja omanya Abayudaaya batono nnyo bwe bati mu nsi.